Butere buli kukyenda munana katonyeza musanvu era nga tuli mu programu ya fene nganzi muwanguzi yeta wanika mikwano gyaffe abalungi tukyagenda mu maaso manyi nti olina byoyiga ababoyi twebaza Katonda byonna omwoyo omutukuvu byatutuusizaako bagalo mubawulira saawa zonna tubayita wano mu singles meeting fuba okulaba mukwano ng'ojja ekigambo ekyo nga kikoze kitya nga kikutuuseeko. Njagala kugamba ntya tweyongereyo maaso n'omukyala Paul Wanji Busumba Jeje olugezigezi okwemanya okwepanka byonna nga bitulimu byambeeramu naye tebyanyamba eventually nenzuula nti ebyo byonna tebigulumiza Mukama nina okukakkana nankolamu kyayagala cause is a porter. Olwagambye nti bannange leero nina okuddamu okulokoka kubanga engatto enjala the guy is sent oba simeero yensookirako kyekyali ku Paalu naawe kyekyandiko ozazi bino mbadde mbimanyi basisite bibatawaanya Busumba simanyi naye nze nali mmanyi byange nzekka. Oyina bangi nnyo baabano wano bagambye bagenda kulokoka bulokosi. Mukama abasumulule yansumulula. Sooka obumaleyo obuntu obwo bwali otunuulira. Nga nyina ebintu byentunuulya njogerayo omuntu. Tukira nina olugezigezi. Omuntu aba tannamala nga nambuukidde dda ate nga nze njagala ebyange byabakola nze nga sikkakkanira mulimu ebintu byayogera nga ndaba sisobola nze kubikkiriza. Naye ate bwe ntandika okuyiga mu singles meetings nenjiga omuntu bw'alina okweyisa bw'oba onoonya olina okukakkana wansi w'omukono gwa Mukama n'akukola mu kyayagala cause is the porter and you are clay. N'amenyaamenya omumwa olugezigezi obwongo amalala esikuti eminkuduulu amangazamba byonna ebikulimu. Esikuti amangazamba kyeki oba nkugambe nti gwe buli kye bakola gw'okiraba nga oba oli kyakola tokibalaamu kabuntu ebibyo byogulumiza. Waliyo ekika ky'abantu bwe bati gye bali ate nze neewuunya naddala nga omuwala alina ku ssente nga yawasiza omulenzi. Olowooza ddala abo abantu omukazi ayinza okuba omukyala ekitiibwa nga omwami omukazi bwe yandiwadde omukyala ekitiibwa nga yamuwasiza. Nakifuna gye muli leero. Abalala kye bakola tokibalamu. Neebaza Mukama nti ebyo byonna alina engeri gye yandeetera embeera. Nenzikakkana era nenzikiriza era nampa paati okukola nenjikola. I positioned myself. Mukama nampisaawo najja wano nga I'm totally broken ng'omutima gwonna guyulise jjukira nagabye dda Bayibo yange bagirabye empulya bubi wadde nagigabira mu nzikiza n'ogattako n'ekya omuwala oli gwe impregnant nga gwe bagala okuddukako munda muze nennessa mbigere nti kati senga nze gwabadde afunyisiza olubuto nga nzirukako ng'agenda awasa oli namugamba ojja mmuwasa not means endeka. Era eventually omuvubuka teyamuwasa yadduka ne mu church omuwala olubuto ne omwana n'afiira mu lubuto nga lwa myezi 8 kuba nasigala mu prophesyinga ngako bibi byereere omuwala naye omulenzi siina kye namwogerako kibi era saamusabira kibi nasinga kusabira muwala lw'embeera gye yampisangamu. Omuwala omwana n'afiira mu lubuto ne bamulongoosa ne basanyuka ng'essaala zo ziddiddwamu. Ate natya Musumba bwe bayogera nze nabyogera nga as if I'm kidding. Nali simanyi nti olulimi luno olulogo nnyo era olunaku olwo ndamanya nentandika okwewala ebigambo ebitasaana ebyo bisobola okunywera okubyogera. Musumba omulenzi n'ava mu kyaki n'agenda ewalala nze obulamu bwange nesigala mu kyaki nenindirira Mukama. Bwe najja wano emutundwe nyina mukwano gwange yandagirirawo ng'anjulise ntaaguse bantudde Musumba kituuka n'alinya akatuuti. Omwaka ogujjukira ogwo gujjukira bulungi yali 2006. Ebigambo ne binyiga omutima
ebigamba I went back home, I meditated on them. Kwegamba yali ayogeranga mmanyi. Enjiri nebeeraawo. Kyenzijukira abalindirira Mukama balinga olusozi Sayuni. Ebiralalaawo. Kati mba ndi mu church emu Entebbe, Musumba Kituuka nga yeewuuyo. Nali ngenze kuweereza mu nnyimba zange nga mukwano gwange has invited me there. Mbanva katuuti Musumba Kituuka nga alinya akatuuti nangamba sister komawo nankwata ku mukono. Olulwo nange oweereza naye ng'obadde mulwadde. Mpeereza naye simanyi nti ndi muyi. Ntambula naye simanyi nti neetaaga obujjanjabi. Njogera naye simanyi nti ndi bubi nnyo. Oloota ebirooto ng'oli ku macupa. Oli ku kitanda. Mama. Nali mulwadde naye nga ntambula naye ng'essaawa yonna bw'onfuuwako bw'oti ngweri. Kubanga okulya kwannema ne neeraliikiriranga naye neebaza Mukama nti bwe yampa ennyimba zino zina engeri gye zankyusaamu. Bwe najja wano ekigambo kya wano ne kikyusa nenkomawo n'omulundi omulala. Pasita Kituuka kwe kundagulako naŋŋamba sister Mukama agenda kuwa omwami ng'olwo soogedde ku bulamu bwange teri abumanyi nze neemanyi. Naŋŋamba sister Mukama agenda kusangula amaziga agenda kuwa omwami togenda kuddamu kwejjusa akutegeera. I received it. Nengenda mu katebe we nali ne ntandika okukaaba. Neŋŋamba ani agambye omusajja ebigambo byange. Nga tomanyi nti alengera wala. Bwe namala, I was crying tears of joy, I don't know. Bwe namala nenzirawo bulungi. Okuva olwo nensigala nga nindirira Mukama naye nze sisabira bulaza kujja. Bulaza yamanyi nze nsabira balongo. Confusing prayer. Nze kati anti nkugambye okulokoka kirala n'okukyuka kirala. Naye Mukama nga bwajjudde ekisa n'okusaasira mu 2006 ne twanjula. In fact ffe tetwanjula tuhinjira. Ate ekyo kituukawo kitya nga tokimbuuliddeeko? Boyi avaawa. Boyi mba ndi mu kyaki nga ŋŋamba nkumanyi sister badde njagala nga mpita nga twogera. In fact brother we yasooka okujja naŋŋamba nyina brother wange olwoyo brother we abitegedde nti nali mu courtship n'oli era biweddewo kati ate yankonectinga. Nyina brother wange nandiyagadde omufumbirwe. You look to be fitting. Naŋŋamba what? Nembeeraawo naŋŋamba he would like to meet you. Naŋŋamba it's okay. Mulundi ogwasooka naŋŋamba kati mbadde kamukubire ndabe lwali free mu meeting mwogere. Brother nemufuna mani namukubira ono nanziramu naŋŋamba olunaku bwe luti mugenda ku meeting mu kifo bwe kiti ne bwe kiti. Olwo package togirina mwami gwe weetaaga bagenze bakuba amalala okwepanga. Package ate sezivuddeeko. Nkugambye nzize mu kiraasi olugezigezi esukuti byonna nsudde eri kati neŋŋamba Mukama yenna anajja naye nga ate akutya alina gy'antwala oba mwavu tugenda kukola. Ebyokubeera ne ssente ebyo si byendimu era ebyo saabirowoozanga nako. Naye nze nalowoozanga ku smartness ne Mukama ali mu ye. Nga njagala abe ng'amunsinza deeply. Era Mukama bwe yaleeta ngenda okutunula ku muntu era engatto nga bwe naggambye buli kimu ng'omuntu kyekyo. Engatto nga ya musonso? Saali nga ku bya musonso njagala nga ali smart. Ng'ali smart yenna ne mutunuulira enjogera ye nga musajja mukkakkamu. Nze ndi muntu wa bigambo bingi naye omwami wange muntu musirise. God gave me a gift. In fact alabika agenze kukola ajja kumpuliriza ekiro naye Mukama yampa ekinsaanira kuba naye waliwo olwagamba nti naye Paul senga yali musajja mulala senga yakulekawo dda emabega eri nga tonnakyuka. Naye bwe nagiranga bwe nti nembukabuka nga gamba kam kwata Bible musajja wa Bible kutuuza wano akubuulire ng'akubikula ekyawandiikibwa ng'akikuweerawo ng'oddamu essuubi ng'oddamu otereera bulungi. Kwegamba nalina character ez'enjawulo ennyo ku ye nga nze bwe nfiringa ekintu nga kinumye am open directly naye nga asirika
ate nga nze kimpisa bubi nga bwe tunyumya kati musumba oba bwe twogera n'obuli omuntu n'akusirikira almost 30 minutes neŋŋamba oba I'm hurting him or what. I felt bad. Naye nagenda muyiga nemmanya n'ensonga lwaki asirika nemmanya n'ensonga lwaki was groomed like that. Olwa Paul gwagenda okusinkana mu bukulu. And leave alone Paul. Kuba naye yakula ne step mom naye it was opposite thing. Mwana wange tutandikira wali eri Paul mukama akukubye kubi. Otandise oyagala omwami atya Katonda. Mugambye mukama. Oba ali atya naye kasitaba nga akutya. Mukama n'aleeta. Nandeetera omwami a very handsome guy. Hallelujah. Jimmy Mugarura. Nankola bulungi kwegamba mukama yandeetera ne bye nali sisuubira. Bayibuli egamba nti amaaso go bye gatalabangako n'amatu go bye gatawulirangako byateekateekedde abamutya. Musumba. Mukama yankola bulungi. Oluvannyuma lw'okukyuka obanga tonnakyuka. Nkyuse. Ebimu ntandise okukyuka mu basingo mbiwulira. Ngendayo mbiwulira. Sarah Bunjo yajjako ne ku church yaffe gye nali. Abuwulidde. Nyongedde okubitaapinga n'ebimu mbikoze ne people mugambye buli kimu. Nentandika okukyuka omwami najja. Naye omwami ayongedde nankolamu omulimu kuba mukama namugamba njagala kutya anandeetera okumanya more and more. Buli lwe naabanga aweddemu essuubi oba amaanyi nga speed tanganya kukola ki kuka. Olwo mututte ewaka. Sinnamutwalaka taata gyali. Sinnamutwalaka nga ngamba taata tombuuzizza oli eka. Nali mbagambye ndeeta musumba nsonyiwa okuzza emabega. Muze yali excited omwana wange agenda kuleeta ate nze nsooka okuleeta eka ndi third born. Oli kwe twasookeddeko yakumenya omutima. Muze yategese. Tuwambulidde waawo. Naye musumba nadde neerabidde I'm sorry. Kabategese. Dadi atandise okufulumya cards aziwaddeyo ategese omukolo. Naye nga ateekayo buteesi ssente buli ekyetaagisa. Nti olunaku bwe lunatuuka ndowooza wali wabula weeks nga 2 ne mugamba muzeeyi. Omwami yafunye olugendo lwa mangu nnyo yagenze bweru. Naye nga nnimba waawo. Muzeeyi n'agamba nti abalokole anti bawulire anti biki ne mugamba dadi very soon yagenda kudda nja kubuulira. He played it cool naye yanyeega. Nagamba abantu maze n'okuba ne mugana naye dadi naawe kadi wazanguiza nti yes mulimu abantu nga babeera busy nga we have to see them before. Yali amaze okutambuliza ekintu. Mama dadi atambuliza ekintu nze ndi eno alowooza ndi bulungi kumbe ndo ndi maziga bwensangula bwenfeesa. Eri amasanyu gali mu kyalo mangi mazibu. Mwana aleeta. Naye neebaza mukama nti mu kiseera ekyo wadde nalimbawo naye mukama alina engeri gye yawugula kuba nali nsuubira ebivumo naki ebingi ennyo byabawo naye tebyalwawo. Kati mba nkyalimu ekyo ndowooza waayita omwaka nga gumu oba emyezi nga 8 ne mugamba muzeeyi ndeeta. Akomyewo. Saamugamba akomyewo nagamba muzeeyi ndeeta. Ate jjukira luli nalimbye ne ntandika okwenenya nga mmaze okulimba kati nagamba muzeeyi ndeeta. Era bwe naleeta yagenda okulanga omuntu tamumanyi. N'amanya. Era teyambuuza kuba bali be yali asuubiramu nze kye nalowooza. He was very happy. Muzeeyi nga ebya waka bw'obimanyi ne batusalira ente. Mpozi mmwe mufeesinga. Fe maaso ku maaso boogeraganya. Ffe tetubeera nabuko. Banankole batooro bahima biki ebyo ffe tetubeera nnyo nabuko obwo. Ne boogera ne batusala ente ne tugenda ku leve endala. Omulabe nno the higher you go the devil seeks you. New level, new devils. Tugenda ku leve endala musumba. Katuba tuli awo mwami nga mpadde eti. In fact olwo tuwadde tukyadde
ne date tuziwadde nente bazisaze. Omwami wange olwalina akasente kasuubira yali alina kampani gyakola nayo sera ne kituuka n'alwala. Yali akola ne Hot Loaf Bakery n'alwala. Bwe yalwala ne bamusuubiza okumuwa ka package ke. Kati nga ze sente zasuubira. Ente ze batusalidde azisuubira mu sente ezo. Babasalira mmeka? Saagala kulimba musumba ekintu kyetoolodde. Naye oba muzeeyi yali agambye oba ente 5. Yasooka na 10 ne bambuuza naye ggwe mwami wo tubuulira ne tunamuzitoowerera ne mugamba dadi oba zinaaba 5. Jjukira ewaffe bwe ziba 5 mubeerako n'ezammwe karicho. Weesanga nti bwe ziba 5 mubaako nga n'ebbiri ezammwe. Abazadde babaddiza. Kaakati esente ne zitalabika kuyingira ne kutuuka n'enkola omukolo ne muzeeyi n'akola omukolo. Yalina bamemba ba paramenti baani batadde mu sente. Waliwo leediyo bagiyita Wagahulira erimbalala eyo. Mba ndi awo nga nabo batuuse. Ne ŋŋamba Yesu. Naye nga munda munze nkubira oboyi wange. Taata tuli kuki? Bwe nali ngende eka yaŋŋamba Paul genda nzija sente nja ziweereza oba tujja kujja nazo tuziwe dadi mu hard cash. Jjukira ewaffe senga kuwa bya mu kisenge, maama n'akuwa eby'omufumbiro, dadi n'akuwa eby'omuggiiro. Eno ffe tujja buzina bbaasa yaffe bukadde 5. So that you replace inteziri. Teri kwetikka nti. Tewali kwetikka biboosu kaali. Ebyo biri Buganda lwakuba nti kati abaana bakiwanvuyiza ndaba n'ewaffe kati batwalayo ebibbo. Anti binyuma naye ate bibeera bingi for nothing. You just get that money n'oziwa abazadde ne bakola mu kye bakozeemu. Than getting cabbages and what. Mukama nsonyiwe soogedde bubi mu karicha y'Abaganda munsaba mu nsonyiwe. Anti ffe tetutunda mwana. Naye anti kati ewaffe nkole kasita kuwa omwana ye nga baamugula ente. Oba kiki toddayo tokola ki ente zaabwe zeezo. Naye kirungi nti babaddiza. Buwozaala. Babaddiza. Era n'ente zammwe ne bwe ziba zizadde oba kuzirya zizadde balina okubawaako omwana. Lwakuba ffe kati musumba devil is fighting. Tutambudde bategese omukolo guli kanfulu dadi ayisa abantu ab'ebitiibwa naki. Boyi wange ngamba sente zibuze Paul nakaaba nazimba amaaso metroni n'agamba gwe nansibira mu kisenge nanzijako essimu. Ngamba gwe kiki yalese emmere ennemi okulya ambyudde byonna biyise anti nkaaba. Oli waka munda mu kisenge? Ndi waka mu kisenge. Nangamba Paul sente zibuze ne mugamba Jimmy just come the way you are. Kuba abantu babalinza abantu batandise okutuula. Dadi alina emikwano oba alina emikwano ne batuula. Olwo bajja bameka okuva eno e Kampala? E Kampala abantu baali basuubiza bangi naye ekyavamu mulabe n'alwana abo ne babivaavaamu ne bapangisa takisi zaabwe ezi 2. N'abamu basanga nga ndowooza batambula nga bagamba linnya bulinnya. Bagamba naye ng'ekakika muzeeyi ategese bakiyita kikwafu maama kuba nabo bennyini abajja okulya abamu muzeeyi yabagamba nga mutwale naye ng'abamu bayina ensonyi abamu nga baganda bange babagamba mutwale ffe waka ewaffe bantu bagabi era muzeeyi wadde si mulokole naye muntu agaba nti tosobola kufuluma nnyumba barehanded no. Era bw'oba n'emmotoka ojja amatooke gajjudde mu bbuutu zizo nnyama bikoze bitya waakiri abigula ssente ze naye ng'akuwadde package. Muntu ayagala abantu. Musumba omukolo ne gutandika naye ng'omugole ali eri ajula okufa pressure. Abantu ne batuula ne nvaayo. Talinako nakamu kejja nako? Ng'aleeta ki? Yaleeta emitwalo gyali 3. Mwaka ki ogwo? It was 2006. No, it was 2007. Twayisawo mwezi gumu ne tulyoka tugattibwa. Dadi n'alindirira emikolo tegiggwa n'alyoka nsanga mu kisenge n'anfunza n'empulira eggulu nga lingwira n'ayomba abalokole muleetawa n'abayaaye abikoze bitya mwana gwe bagenda kuba mu ddiini n'oyaayuka n'alwa ebiseera nsirika
alwe biseera edda twebaza Katonda gye tugenze nga luli omulokola ajja ne kilo y'ennyama 3 bajjanga n'obuntuntu nga tebutegeerekeka ate nga tebakkiriza kuyingira mu nnyumba. Waliwo ebintu byojja nabyo nga tibyetaaga kuyingira wa nga byetaaga kuyingira mu ki nga byetaaga kuyingira mu nnyumba na bino eby'omu kidaala. Kati enjawulo y'ekintu ekyo kibeera kitya? Efe ebyo waffe babireeta nga bazze okuyingira. Babireeta nga bazze okuyingira bw'aba ayagala. Sobola kalinga kuleeta sukaali biki. Naye nga ebyo ffe tebabireeta. Naye nze already nga bankoledde dda package yange. Teredde n'ebyange muzeeyi n'agamba nze okukugulira ekintu wano mumala kumpa basa yange. Ate emitwalo gyammwe 3 munnanga 3 ago namala nenga waddadi naye nga enaalumye waya neŋŋamba mukama nakabanga kimu nga mpita mukama nga n'okusaba mpulira mukama ndeseewo mu kiseera ekyo. Metroni wange si mulokole wakasi nze ndiyo omulokole nagambye dda musumba bano tebayinza kuntegeera. Naye nga mitwalo gyaffe 3 gigula ki? Gigula entemu tayina kyagula nti eri ku mitwalo ya by then yali ku mitwalo 8 oba kamu something. Neŋŋamba mukama naye mukama teyanjiwa. Muzeeyi yavuma nze ebivumo tewali bujulizi butaliiko kusoomozebwa. Yavumanga nze ebivumo naye nga nze nyiikira kuba munyiikivu kukola ayagala kino nga ndeeta speed biki. Nze omukolo olwaggwa natandikirawo okukola emirimu to be a good girl ati omwe ebivumo bireme kundeetamu bituli. Mpozi mwe temubyanja ebintu muzeeyi yategeera. Kati ate waffe the good thing nti bateeka mu baasa ebbaasa eyo ne bagimpa nagiwa dadi after some time nga bagenze naye muzeeyi n'ayomba kuba baali basuubira ebintu okuva ku mmotoka mu ntebe oba biki naye nga olwedde ffe entebe oba biki twali tetubyetaaga olwedde twalina nagambe nti ewaffe sente zaaliwo. Naye anti kati okuweesa omukolo ekitiibwa baba balina okuleetayo ekintu ekiri tangible and big gwe kyolowoozezza. Nendeeta entebe zange oba oleesa entebe oba ki ne bwe kiba kimu oba biki like that just kunyumisa omukolo. Naye muzeeyi n'ayomba namala n'abivaako bwe yanvumanga nenziruka bwe kuba kukola bino nembikola sipiidi. Maama yali omukwanjula. Maama yajja naye maama naye yalina abamunoonya nga baagala mumutwala mu kkomera bya ttakeera. Maama ye twali tukyatudde na mu kidaala ne bamugamba baabo bakunoonye muzeeyi n'amugamba genda mu nnyumba. Omulabe nga yalwana musumba. Nkugambye sitaani yankola akabadi ebimu mamita yamanya na gye byakwata. Kabadi naye yalina bizibu bye naye byatuukirawo wakati. Bannaye jjukira musumba nze mulokole sina ngamba guma step ye oli gwe wayagalanga yaliko. In fact musumba kye neerabidde okugamba Salongo yampa sente nempa kyesinga engoye ennungi senga ani dadi naganze sagala guma kanzu gammwe ne muganga kati dadi tugule suuti. Give me my hard cash. Kati dadi obale yena muwa baasa. Kati ono step mother ne mugulira olugoye olulungi nga lusinga n'olwa mami. Era senga ye yalumutuusako ng'emikolo gyaggwadda n'amunoonya n'amugamba omwana yagula olugoye lwano ino ddukima n'alumuwa. Kakati step teyaliwo maama ye yali mu kidaala ne bamutwala nga kaguddeyo n'adduka mu nnyumba okwekweka nti bazze babbunduuki bamukimi. Ayingira mu nnyumba emikolo gigenda mu maaso nze nkaaba maziga maama naye ali eri bibye kyokka maama yavudde Kampala abazze omukwata bavudde Kampala. Musumba it was good. Oli mu bufumbo obw'omwami oyo? Ndi mufumbo ddala 12 years now. Ebiseera ebiyise obulokole mukama atujjiwala era atujjiwala bintu bino ebyokwanjula ennaku zino neza tusaana na kuwa Katonda kitiibwa nga bwe bategeera nti mulokole yazze okwanjula nga bye bintu bye basuubira bajja n'obunyama kilo 5 sukaali bajja n'emiti gya sabbuuni 2 n'akadomola ka butto naye bw'aba mukama olwaleero nga atusitudde n'atutuusa ku level kwe tuli baggaalo bakkirize kubanga olwaleero babanjula nabiki simanya ntebe naye ebitagenda kulastinga ate nga n'emmaka tebalina mukwano.
ate awo Paalo nkukoneddemu ngenda kuwumuzaamu manyi lwaki nkyogedde kuba na mikwano gyange mingi n'obufumbo baabugaana abamu twagenda ne batuwuzuumira kiro z'ennyama ate nga ne keesi gye baleese bagyeyazise nze munnange musumba katukomewo mukyala Paalo mikwano tuvudde wala obulokozi gye buvudde wala n'okwanjula kuvudde wala naye bwe tuba ng'olwaliro tulina mukyala Paalo twebaza Mukama olw'ekyo mikwano abalungi tugenda kubanga tukomawo mu ddakiika zaffe ate tutegeere amaka kati gali gatya olw'ekisa kya Katonda amina orerere boshande amazeke ame